SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Sweet mother, hold your child. Mama, hold your child. Sweet mother, hold your child. Ati naina mama wange yero bina nachwejwe naye olwadde wamukwata ati waliwo baba bange abagenda okuziika ati ebakomawo ne baŋŋamba nti nno okimanyi nti nno mama wo olwadde bwamukwata n'afa ati awo nempulira ennaku nenjija wano neŋŋamba ddadi mugamba ddadi lwaki mama wange afuddewo atyo nekalamu awo neera nemugamba ng'ennaku ennuma ng'era ne mama wange waliwo n'ebigambo bye yaŋŋambako nga kati nze nga sisobola bigamba simanya tasobola kwagala baana balema simanya biki nabyogera nze nemwefasa nzeyo nembireka kwagala nnyo kubanga gwe wange kwagala nnyo. Saala olaba otya abakyala bali eyo abazaala abaana ne babasuula abakyala bali abazaala abaana ne babatemako engalo ne babagalira mu mayumba olw'engeri gye bafaananamu bigambo ki byosobola obbagamba Topatula. Yabasuula. Babagale. The phenomena. Mama. Wate aitanga mu bukante obulamu obutali mu ssente yafuwanga nzembe malembe joma kamalelembe. This is the song of memories I created about you, mama. This is the song of memories I created about you, mama. This is the song of memories I created about you, mama. This is the song of memories I created about you. Akalo kabo wakemanyi era kenkuze ndaba eyo mama gye yasenga gye yali ava samanya nali muto natyanga nnyo ekiro era omwezi gwayakanga naye ate olumwera gwadduka mama yalingawo teyadduka n'omusana bwe gwayakanga olw'ekkulo gwaddayo ne kwebaka ye mama teyebakanga yalingawo nze nebake mama. This is the song of memories I created about you, mama. This is the song of memories I created about you, mama. This is the song of memories I created about you, mama. This is the song of memories I created about you, mama. Obulumi bwe yayitamu nga bwe nalyangako n'enkula n'amaziga ge yakabanga ge yanaza n'eŋŋuma wadde ye teyasoma nnyo yafaayo nze n'ensoma kuba kye kisumuluzo omanyi bambi wadde ye byalema wadde yayitanga mu bunkente obulamu obutali mu ssente. Muzukulu wa Kajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya ku lunaku luno olunaku ndowooza olukyasinze okuba olw'omugaso mu nsi yonna si mu Uganda mukka wabula mu nsi yonna. Lunaku lwa ba Maama Mother's Day bo wenna
ng'owina maama wo luno olunaku lukukwatako bwe wenna nga maama wo yakuvaako naye ng'okyamwina ku mutima olunaku luno lukukwatako bwe wenna nga muzaddewo tomumanyi naye ng'okuze nga bakugamba maama we yabeerako abantu be wati maama we yagendako abantu be wati naye ng'okyamunoonya luno lunaku lukukwatako maama asigala maama jenali tugamba nti omuzadde asigala muzadde naye ku luno ensonga tuli ku ya maama asigala maama tasobya kale ayinza okuba nga asobya ng'omuntu naye asonyiyibwa tufuneyo endakiika nga 2 tusiriikireko olwa bannaffe abaaviibwako bamaama baabwe tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Olugendo lw'obulamu bwange mamera nali muto tatolumbe lwamutwala nebaza mukame yankuumira mamera ebibala by'olubuto ne natabyekana nandibadde waddala ddala mu ssenemi mama mu kifuba ky'omwe wankwekanga buli bwe ntunuulira ng'enviirisa erudde jjukira byenkuyisizza mu mwenensi wadenga mu fesi yenkanyanya serudde nekutte ku magezi g'okuyita mwenensi singa enjuba etegeera yandisuze ng'eyaka olwo kafesi kakalungi kamuli senensi mama weebale nnyo mama mama okoze ebibala by'olubuto lwo mama nowemba nawe bakumyesinga kirimuze simanyi kukyebera mama sweet mother nowemba nawe bakumyesinga munange simanyi kukyebera you must
Mukama agiramuze kisa abasonyiwe byonna ebyasoba. Okay, tukwaniriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ze muzukulu wa Kabajja kyagaba Wumalu ali ku kamera nga bulijjo. Era tuzze okukyayira ku muganda waffe Maternity Labongo mubadde mwebweza bannange ali atya ye emirimu gigenda gitya oludde okumuleetako mukomezaawo twakoma ku kivulu ky'abakyala Women's Day. Leo tukomyewo nate alina team tuludde nga twayagala dde okubakyazaako abaana kyakulabirako kinene nnyo bonna wenna ali eyo era programu eno tuzibula amatu tuzibula amaaso nga tugiraba tugiwulirize tulondemu ebigenda okutugasa tulondemu ebyo ebigenda okutulyowa emyoyo tugiyigireko. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwetuli nange kyekiriwo waawo muzukulu wa Kabajja sanso kulaba nange sanso kwa muganda wa omanyi kinzizaamu amaanyi ndowooza gwe ebimu ku byokulwanyisa byange bitaliiko kkomo ebinkiipinga nga nkyagenda buli lwe mpulira nga nafuye buli lwe mpulira nga waliwo ekiganye bwe ndowooza ku mukwano gwe gozze ondaga n'ebigambo by'oŋŋamba nga tuli ffenna n'okukyala okwo kwokola ewaffe wano mu nju yaffe ate gye wateekako ettafaali erisooka nga nfuna ensonga ey'obutawanika ne ŋŋamba no siina kuwanika. First of all ku lwa muganda wange ne yanneesiga si kyangu nnyo muntu nga gwe kwesiga bantu mwaffe. Nze nno omungi we nasooka okulaba nalaba omuntu ow'ebbeeyi ankyaliddeko naye ate bwe nakusemberera ennyo wafuuka omusana nompa n'ennyiriri mu nda yange ezandaga nti tewali muntu wa bbeeyi okuba ow'ebbeeyi oba obutaba wa bbeeyi kiva mu ndowooza. Kiwa kinsomesa n'enkiyiga okuva we nakusisinkana ndowooza zeze zimu ku ntanda ziwansibirira zenze ntambulirako era nange zennyimba buli kadde buli bwenjijjamu akantu kali akagamba nti ndi wa bbeeyi nga njijukira ebigambo ebyo biwansibirira mu ntandikwa nti tewali muntu wa bbeeyi. So n'olw'ensonga eyo nga nakusaba muganda wange otaddamu okujja okunkyalako ku ofisi yange akona kankayiseewo amukola abaddenga amala ebbanga nga gye nankyayirako kyenkana bwinaku naye olunaku kulaggulo yazze nga emmotoka yonna eri wagisanze ku mabulooka waggulu nankubira essemu naaseka neŋŋamba ssebo taata tosekerera wankenku sekerera mmotoka lwakuba gwe obadde n'ensonga yekuli ku mutima ye mmotoka nasanze eri ku mabulooka tekijja kuba nti mmotoka ate nno engeri gye kiri kikyuma n'engero gye zitambula kikkirizibwa okuba ku mabulooka obuzibu emikwano gwa bannaye twafunyemu obuzibu emmotoka yaffe gye tukozesa emirimu gyaffe emmotoka ate nekyewuunyisa makanika yangambye yavudde akantu katono nnyo yagenza ogisansulula bampadde biiru ya sipeya gwe nnina okugula wa bukadde 365 nga byonna simanyanga shekabuzoba simanyanga zibikoze bitya simanyanga sterinjiraka simanya buli kimu nga kifu kakati era nabadde neebase kuba nawunze nenneebaka nagenza okuwulira nkubira essimu yali baddenga muganda wange ngwalabye newansekeredde abadde kalulu kana akakuwa ennaku zino nga nkulya nga simu nabyabufuzi naye amakulu g'akalulu kano ngaagatekedde nnyo olanga programu zaffe tezikyatambula ennaku zino bulungi omuntu afunamu obuzibu naye ngejja kutereera mirenya lya Yesu tujja kuddamu era tusuubira maaso tujja gendako ekyotereyo tukolayo programu ya muganda waffe ali muganda waffe ali awo embeera gyalimu si nnungi nnyo tujja kuziddamu abaali baseka baswale tusaana okweyazikamu oyinza okweyaza ku mirimu emmotoka eri gyekola mu minnya gyeyita mu nsuku mu bibira oyinza okweyazika emmotoka ya ejje kubanga ate nina okudda ku ofisi nejjulira essaawa omala tugendemu motoka yayo ejje biveeko eyo tuweereze abantu amasalo oli
Kikambuza kusala. Sala kabe yanjule. Amasala we yanjule. Nerya ati. Amana kate Ntachala Million Naloto Sala milioni Million Akamana kate Olimba yoleseyo. Iwangambye kusimu sevinga ko linnya kyeggulo. sala milioni. Meloni. Derinnya lya art lyakozesa. Lya signings ako artwe. Kati ngaze bitekako mechanic. Nirake namba yesimu. Kati yebwa akuba artwe atako meloni yanga nti nze nali mutumye mango. Nanga agala meloni nechipisambu bine ngambo wayo nikamweka sija misa ubi nnyo mitu bya branding nenga ayina ne diary aleseyo batu ligamba abantu Yokola tena service kusimu eggulu Akabiri yogere. Yani chimpenepe. baby meloni baby meloni lyankoledde olunaku eggulu Samu kama aliwo omukisa. Okay, tuli ku Mechanic Village wano tusinzidde okubeera nga tukuweereza programu yaffe eyaleero akafo kalungi nnyo era mikwano gyaffe gyatandikadde okushootingirawo videos ez'enjawulo. Kafo kalungi katonebwa ne kadesigningibwa omwami Mechanic ye kennyini ne ttiimu ye. Era wajja wano tulagala na kuvaawo otuula n'ogamba waaye bandeetereka firimu era ka firimu kwegamba n'olabaka ka firimu abakalya bulya magendo kalyako naye no tuli mukuweereza ggwanga otusisinkana otusisinkana mu kamera otusisinkana tubeera tulina okwogeramu eno nenga programu ya leero tutandikidde eyo mukusaagasaaga naye nga programu ya leero ya makulu nnyo ng'enagambye lunaku lw'abakyala lw'abamaama lunaku lw'abamaama webona wenanga wena maama wo mama wo nga yakuvaako mama wo nga wamukyawa otunabira mu programu eno walaayi nga wekubyemu mu mutima obulamu bwo bugenze butya? Obulamu tebutambudde bubi butambula era sijja kwejjusa bulamu kubanga nze nno nasalawo challenges z'obulamu bwonna zempitamu ne baganda bange bano bendi nabo wano okuzifuula magnet esika buli opportunity ate yandi tuyiseeko so ekitiibwa kya Mukama twebaza Mukama tusanyukirira Mukama tuyimirira Mukama era n'eddoboozi yaffe ery'omwangu kwerivira ddala munda mitima gyaffe tulisiga akazigo ke bayita Mukama okwongera okumenya buli kyantu tumazeemu amaanyi okwongera okusika bannaffe abagwa n'okwongera okuwa support abayimiridde okweyongerera ddala okuyimirira ddala emyaka egisukka mu 100 n'okweyongerayo omuntu okuyimirira emyaka egisukka mu 100 tewali muntu ayangala myaka 100 naye ate bye tukoze ku nsi amannya gaffe n'ebigendererwa byaffe bye twateeka mu nkola ne tubyagaza n'abalala bisigalawo n'okusukka emyaka 1000 so ekitiibwa kyangu leero ze ne ttiimu baganda baffe bano abantu bano benze nabo nze ku lwange nno nzize n'abantu abakyasinza okuntegeera ate era ku lunaku nga luno kibadde kya bulyazaamaanya nnyo nnyo okulekaya emiti emitonga gino kibadde kya bulyazaamaanya nnyo abantu bandabye mu kamera ebbanga ddene nina ebigambo byenjogedde mpaaniddwa nakuwaliddwako nvumiddwa sitegeereddwa ate ntegeereddwa nnyo 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 ebbanga lyonna kakati nno ku lunaku nga luno akawairako kensinziddemu ne ŋŋamba nti naye naakomwa ddi okuwaanwa naakoma ddi obutategeerwa oba naakoma ddi okutegeerwa nga ntegeerwa nze nzekka ne ŋŋamba nno ku lunaku nga luno waba muganda wange yandabamu ekyenjawulo kambeeko n'abantu abalala ku lunaku lwabwe benyanjula eri ensi bamaama b'enkya abaana abawala ab'enkya babeeko n'enjiri nabo gye basaasaanya mbakyala abandiyagadde okunafuwa olwabo abazze banafuwa n'abo abakyala abandyekubagizza olw'embeera
baganda bange no gye balimu ne balaba nti owaayo ensi ekomye sina kiddako bakolenga kufulu omukulu bamuyita Meloni baby Meloni omukulu bamuyita Saara bakuyitaani Nze Nagayi Juliet. nawulira Eddirangeye. omanyi nti obeera mwannyinange tata yange Tata wange yenna wamawaggali. wamawaggali Gyali mulamu. Kati nalina maama wange ye Robina Nachwejwe naye olwadde bwamukwata kati waliwo baba bange abagenda okuziika kati ebaakomawo ne baŋŋamba nti nno okimanyi nti nno maama wo olwadde bwamukwata n'afa kati awo nempulira ennaku nenjija wano neŋŋamba ddadi mugamba ddadi lwaki maama wange afuddewo atyo nenkalamu awo neera nemugamba ngennaku ennuma ng'era ne maama wange waliwo n'ebigambo bye yaŋŋambako nga kati nze nga sisobola bigamba simanya tasobola kwagala baana balema simanya biki nabyogera nze nemwefasa nzeyo nembireka. mama yagamba nti tasobola kwagala balema ne jjajja yaliwo jjajja omukazi kubanga jjajja omukazi yandabiridde okutuuka bwenti nankuza n'okunkuza nali nga sitambula nga nekulwana bwekuluzi nga mbeera kati waliwo ne ssenga wange kati olaba eyo Bukalango eyo Bukalango waliyo ssenga waffe kati eyo waliyo ne faaza eyansabira kati ne baŋŋamba nti ne bagamba nti nekyo ekintu ekikuganya okutambula kikuveeko kati we bansabira we bati ekintu ekyo ne kinvaako nentandika okutambula nga mpola mpola. wazalibwa ng'oli bw'otyo? Nali nga ndi mulungi nga ndi mu buto nga ndi mulungi nga sinaba kugira kubanga bankuba na mpiso ya poliyo nemaze okugulu n'omukono. So kati mama ye weyafiira yafa olina emyaka emeka? Eka nange wali okyali muto? nani nkyali muto oba 2 oba 3. wali wetunategedde bulungi mama yagamba nti tasobola kwagala balema bataata yagamba era kati yakyogera nga ne jjajja waali maama bwe yakyogera n'agamba mukwate omwana wammwe mumutwale nze sizaala n'abaana balema kubanga nze sizaala baana balema era mukwate omwana wammwe mumutwale. Bwatyo ne waayogera yalina abaana abalala abalamu nga 2 naye nga oba baali babe naye nze nali sitegera nti oba babe oba yabazaala walala nze simanyi yaye yakyogera waatyo kubanga ne bajjajja nga bakimanyi ne jjajja omusajja ng'akyaliwo nga tannaba kufa kati jjajja omusajja kubanga ye yasooka n'okufa kati ne jjajja omukazi kati kyabika gundi eno ye yamukwata kubanga oba ye yamukuba eki puleesha ye yamukuba kubanga waliwo bwe nagwa kubanga ekyo ekimbe kyankuba wansi nengwa mu bijanjaalo kaakati enkeera lwawo kaakati awo kati weyandaba awo kaakati awo n'agamba bannange omwana waffe wuuno agudde era agudde mu bijanjaalo kati enkeera lwawo puleesa n'emukuba n'afa
n'obulwadde ne bumu kubanga era bwe yatugamba bw'atyo. So kakati Naggayi obeera muganda wange ekyo okimanyi. Maama yali adde yagenda naye wamusonyiwa? Nali sinaamusonyiwa naye nga era nja musonyiwa kubanga yali maama wange era ye maama wange anzaalira ddala, nja musonyiwa kubanga byonna bye yayogera. Ante kati nga nze mukulu wo nze Ssebunnya gwe Naggayi. Olunaku lwa leero olunaku lwa bamaama. Tunaavira wano tosaba musonyiwe yadde yagenda naye ne gyali tusaba omusonyiwe abeereyo mu mirembe. Era musonyiye okuva kaakati bye yayogera byonna kati byonna kati byonna bimusonyiye byonna bye yayogera byonna. Wakati omuntu asobola okwogeza obusungu oba oli awo embeera ze yalimu ne daddi wali tozimanyi oba ne maka munyimu yali. Daddi kati olaba maama wange bwe yamuvaako daddi kati n'amugira n'amuvaako oba n'amugira ki n'amuvaako n'agenda. Ng'omuntu ng'oba nga gw'ogamba nti n'oba omuntu tomwagala nti oba akukola bubi oba kamuveeko kati era nga tamwagala n'amuleka awo n'agenda. So alina ne muganda wange bamuyita ani Kawooya Manuel kubanga yali mukulu waffe omukulu ddala yoyo gyali ye kubanga naye alina maama we. Ogambye nti okoddewo jjajja yakubeereddewo, jjajja yabeerawo? Era ne jjajja oyo gwe nkugambye kubanga puresa kati jjajja naye puresha yamukuba. Puresa yamukuba n'afa. So okay, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Emboozi ya Naggayi yobadde ogimanyiiko eyo? Muganda muwala wange ono tunyumya ebintu bingi nnyo era ndowooza nze omu ku bantu bakyasinze okunyumiza ebimukwatako though lwakuba ate wadde abennyumiza wadde ate nange nina olugero lwange waliwo respect gye nina okumuwanga y'omuntu n'ogamba nti ebintu byabinnyumiriza kamukwata empola kamunnyonnyole wano wabuzaabuziddwamu naye at the end of the day ekyokusalawo n'okirekera ye obutadominating nnyo obulamu bwe. Tuli mu nsi eya .com ey'abayivu mbu okukyusa omuntu gw'oli naye oba okukwata omuntu gwe naye n'obaako ne bw'omuteeka tolina mufuula ggwe, olina okumuleka nga ye naye n'omunnyonnyola mpola mu kiki ekyo kyalimu paka bw'apikinga ensonga ze ate era n'azeesalirawo nga ye ng'omuntu. Ensonga ezo nzimanyi. Ebintu bingi nnyo. Abaana bano balina stories zikabya amaziga. Abaana bano balina ebintu ebimalamu amaanyi bingi ku bo. Naye ate nze nno gye baakoma kyemanyi kiti kimu nti gye bakoma okuba ne stories zikabya amaziga gye bakoma okuba ab'omuwendo, gye bakoma okuba amatiribona, gye bakoma okuma ekyokulabirako n'amataala mu bulamu bw'abantu bangi nnyo. So y'ensonga lwaki olwairo nfubye nnyo okulaba nga interview y'abamaama eno ku lunaku lw'abamaama sigituula mu nzekka. Njagala era mbadde nsaba abantu bonna batugoberera interview eno bagikwate empola, bagikwate point ku point bafunemu ebyokuyiga. Wabafuna otya? Juliano ono namulaba nali ntambula ku kyalo kuno nga ndi mu bintu byange ne musanga asomba ebicupa. Yali alina embeera gy'alimu, olususu lwonna nga lwafa nga talabika bulungi. Ne mugamba obeera wa? Olunaku olwasooka terwambeerera lwangu nnyo ku ye kubanga naye alina principles ze kwatambuliza obulamu bwe. Ne mugamba obeera wa? Nangamba ne mbako ne kemmwokyayo ne mugamba mwana bayi ze ngenze naye tujja kulabagana
Neza mne musango mane mwana ye. Lwaki tojja nondabako wali ne mulagirira mwaja ngondabeko mbeerayo ku Sunday. Jangu ndabeko tunyumyemu. Tiye era nali ndi awo tiyajja ku Sunday yajja ku Monday. Nali nfuluma mwenti ne mulaba ngajja ne kutya mwalondera ebintu bye. Ne nkomawo munda ne mugamba jangu tunyumyamu ne mugamba naye kati olaba otya Juli. Omulimu guno gwokola ogw'okusomba ebicupa oli mwana muwala. Abawala tebakola mulimu guno so anofuna obuzibu. Olaba okyaba otandika okunkyalya kuko netwigamuko ku ati otuluza tasobola kukuyambako n'obanga tokola mirimu gya kakaaluka na gino kubanga ati omukolera mu kifo kimu ate nze nsobola okukuyambako ne tufuna abantu abamugula n'obanga ofuna ssente zo nga tomaze zikola mirimu gino ate engeri gy'oli omwana omuwala osaana okugwa mu mikono emibi. Ne mukuba ebigambo byange ne munnyonnyola ngamba bw'ogambye nti mbadde nteesa. So bwe namunnyonnyola teyakomawo. Bw'ataakomawo ne ŋŋenda ewaka. Ne mbuliza kusera ngamba abeera wali. Bwe nagenda wakali banga nti agenze kusomba bicupa bye. Ne nkomawo. Ne nzirayo. Kugamba kyantwalira wiiki nga nnamba. Ne mufuna. Ne nkomawo ne mugamba naye kati twateesa ku bintu biri. Nangamba naye nze kati ngamba ndeka ebicupa byange mwenjija kaki. Akasente nze nebeezaawo mwenjija akasente kange neetaaga bino nannyonnyola pointi ye. Nange ne munnyonnyola ebyange. Munnange olw'okuba nti osanga eyo ekolo yange ate era osanga emyoyo gyaffe gyakwatagana. Katonda nannyamba olw'okufuba okwo kwe nateekamu ne kutafa ku ttogge. Agenda okulaba atandise okujja mpola, atandise okuyiga ebintu byaffe. Paka kati tewali lunaku lwe twali twetaddeko. Tufunye ebizibu bingi ne Juliet ono ne tayina lunaku lwe yali ankyayeeko. Ne bwe tufunamu obutakkaanya ngamba taata kati tonjagala. Era bwe tunjingamu ogenda okulaba mu dakiika nga 5 ng'akomyewo ngamba kati taata ensonga zaffe tuzimale. Era nga tutuula ku kameeza tutatuula wali mu kkoona wali Mavini. Kwagala nnyo kubanga kwagala nnyo. Tutatuula wali Mavini nga tunyumya ebintu byaffe era nga tuvaawo tuga dadi nkati nsonyiwana nga naye mga Juli nkola ki nsonyiwa nga tumuvinga kwama badde mulungi gye tuli. Juli ono from nowhere yatandika okukuba ebifaananyi. Yatandika making a sense mu paintings. Era yatandika okukola emirimu gye negifulumira ku canvas. Ekitiibwa kugamba bwe mbanjogera ku kintu ekyo mpulira n'olutiko lummera si kyangu. Tomanyi bulumi bubeeraawo mweyigiriza omwana nga Juli ati. Tomanyi kulwana kwoyitamu. Tomanyi kwewaayo na bwagazi bw'oteekamu. Though tekitegeeza nti olw'okuba weewaddeyo n'obwagazi obutaddemu Juli asobola okuyiga ati. Era naye kimwebaliza omutima ogwo gwataddemu ne tuba nga tukolera wamu n'ayiga yajja kubanga yalina omukono gumu kati guno gwe gukola. Yajja wano ng'omukono guno ate gukankana nga bwe gukuba layini bw'omugamba nti kuba akasiisira bwe kati akakuba kali bwe kati kati n'omugamba kuba x bweti n'akuba ne bimulema n'aganze mbivuddeko neyeekyangamu awo naye okumubudaabuda okwo n'okumuzza n'okwesiga kwe yanneesiga bituyambye nnyo okutuuka. Omukono gwate. Nze kye nali nsuubira SB4 nze nkoze research kwanza siri musawo. Bwe nali nfuna saalo ono baŋŋamba abantu bandisikalijinga ne baŋŋamba kati omwana oyo akankana. Era nga naye akankana naawe okiraba. Ne baŋŋamba kati osobola otya okuyigiriza omwana akankana bw'atyo okusiiga ebifaananyi kubanga nti omuntu okusiiga ebifaananyi alina kubanga omukono guli still. Ne ŋŋamba munda muli ne ŋŋamba no asobola. Ne ŋŋamba nga nange simanyi kyandiko nenze nalina okukkiriza muli munda nti Saara asobola okusiiga ebifaananyi wadde akankana nga just nange nakiraba ebiseera ebisinga nakyogeranga nga nkitya naye ate bwe neebakanga mu kalumu kange akeezigiza mwenkowoleranga Mukama Katonda wange nga nfuna amaloboozi munze agamba nti asobola. Bwe namufuna nga akankana yali akankana netutandika okwogera netutandika omuteerawo embeera eyo. Mu process eyo ekyo kyonna nno ngifudde nze research. Mu process eyo paka wano we bali nakizuula nti sometimes abaana nga bano obutaagalwa busobola balwaza obwongo. Omuntu bw'alwala obwongo afuna endwadde bw'okukankana.
omuntu bwabanga bamuvuma okuva ku Mande paka ku Mande yetamwa baneba ne bavuma waka ne bavuma naavuma buli munabanga atalina mugaso bamwesamba buli mwamwesamba bambi akoowa obwongo bwakoowa obwongo natandika okufuna akantu akakokankana bwafuna akantu akakokankana kasobola musaanyaawo n'afiira ddala ng'akankana naye bwafuna okwagala n'okubudaabuzibwa akantu ako kabula kino nze siri musawo n'ekino nze nkirabyeko ndabye essaala ono ng'ava mu kukankana okuyitirivu nga afuukira ddala omuntu omukugu mu bifaananyi era nakati bw'aba akuba ebifaananyi tosobola kumanya nti yooli Saala gwe nafuna ng'akankana. So olw'omukwano n'obwa sseruganda n'okwagala gye tweyinako nze nabo ndabye ng'ebintu bingi biri solved. Esa zino wafuuka taata waabwe era akuyita daddi bazadde bo oba mazadde wa Saala y'omumanyi? Manyi maama wa Saala era tutambula bulungi nnyo wadde waliwo lwanafuwa n'agamba naye ne mugamba no mami Saala teyeetaaga lunafu bwaffe essaawa zino wabula Saala yeetaaga life ng'evudde mu ffe yeetaaga ekitangaala nga kimansuka okuva mu ffe paka ku ye kubanga mami Saala waliwo ekiseera yatuuka nga alina ebibuuzo bingi ku mutima nange nimbako nekimulengeza neŋŋamba essaawa zino Saalayo n'omwana muto naawe mami Saala okyali mwana muto okyaliwo ku lulwe naye kubamu akafaananyi ng'olina emyaka 7 nga ye alina emyaka 35 nga ku myaka 7 tokyalina maanyi gwe wamuteekangako ng'okyali muto nga booli kyokka ate nga naye bambi ayagala okwetongola takyalina maanyi gakusaba bintu bye yakusaba nga luli kuba alaba muntu mukulu atandise okuswala. Tutundulire ku bulamu bwa Saala obw'essaawa ezo tuleme kutunulira Saala omwana omuto essaawa zino nenja munnyonnyola ebigambo ebyo olumu n'abitegera omunaddamu n'anafuwa ninzeyo ne munnyonnyola paka wano era nga tutambula ffenna ebintu bingi bisobola okwogerwa nenze nzikiriza mbu nafuna obubonero mu baana bano bonna bennina wano obugenda okukyusa ensi. Njagala abaana bano ekiruubirirwa kyange ekisooka babe amataala babe sitima ezitalizikira ezigenda okwakira ensi yaffe Uganda eri abantu abalala bonna abaali bazadde abaana bwe bati era njagala zibe sitima ezitalizikira ezigenda okwakira ensi yaffe n'abantu b'omu nsi yaffe okubazibula amaaso nti okuzaala omwana ono it is not the end of the day, it is not the end of the life. Bano abaana balekerawo basibira mu nju babaagalye bano abaana ba muwendo nnyo. Nze nfunye emikwano mingi mu music, nfunye emikwano mingi mu art, nesifunako mikwano gyange ginsanyusa nga Saala ono na Julie n'abaana bange bonna. Nga olunaku lw'aba maama ennamba esinga obungi ene bazadde bonna n'osanga nti maama azadde omwana omulema omwana ng'alimu embeera tata nadduka. Bamaama batera basuula mu homes ez'enjawulo n'abasuula ku kkubo. Kigambo kikyo osobola okugamba bazadde? SB4 nga bwe nkugambye ti siri mulungi nnyo mu kwogera naye njagala nnyo nkole wadde sometimes oyinza okukola nga bebakuvuma naye ensi bwetyo. Njagala nnyo baganda bange benina wano Mwati village olunaku lumu bagenda ofuluma nga buli omu sitima eri ensi. Sometimes abazadde abasuula abaana abo ndowooza olw'okuba tuli mu mbeera ne mu nsi ekyakula babasulawo olw'ebikangabwa babasulawo olw'okuba nti osanga ne gavumenti ekoze kimala kusensitizinga abantu abo nti omwana bw'aba bati ne bwati ate asobola okuba ow'omugaso. So babasuulawo olw'ebigambo bya famire babasulawo n'olw'okubulwa abantu ababawabula ku kituufu kyekiriwa. Olinaga nti nze nzadde omwana kyokoola, nze nzadde omwana kati abewabe dogo nze kugamba ne bagamba bekwasa obusonga obutini naye nga ate naye bodda mu mbeera z'obuntu tewali agala kuba nakyokoola. So kati nze kyenjagala era kyensaba ensi empa omukisa okukola kwe kukozesa abaana bennina wano abali mu mbeera entuufu n'ezitali ntuufu okulaga ensi nti no okuzaala omwana ayina ekitundu ekitenkana na kirala oba kale ayina atakufaanana tekitegeeza nti ddogo bibaawo mu life. Naye sitiri omuntu oyo asobola okufuuka ow'omuwendo asobola okufuuka ow'omuwendo. Nze nkoze research kubanze buno bwe bulamu bwange nze dembe lyange lyonna lyenfuna ndifuna ndi n'abakwano bange bano
emboozi yange nze nyinza okumala olunaku nga sisese ne bwe nsanga salaayo ne tutandikirawo. Kati nnyo ebikwata ku Saala kuba ayinza otasobola bitunnyonnyola. Saala ono nali nina gyenva sometimes ngendako nenkuba ku mupiira olw'eggulo nali nawe empita ng'alina waatuula nga buli we musanga baawo ng'atudde nga ntunulira Saala ono nempulira ng'omutima gwange gwina kye guŋŋamba neŋŋamba mwana ono nga musanga nnyawo kubaawo ku mayanja nengera musanga olumu alina waayingira neŋŋamba naye omwana ono kangende njogeremu kona estiro nemulondoola neŋŋenda ewabasaala nasangayo abantu awo nemba nnyonnyola era naye okumufuna natwala omwezi nga gumu ogw'obutakoowa nina gwe nasooka okunnyonnyola awo ye nga bye munnyonnyola tabitegeera nga mugamba Saala ono waliwo embeera nina at village nkuba bifaananyi nsobola muyigiriza ebifaananyi by'omu ngalo sometimes wemba nnyumya naye amanyi n'okutunula eri ebbali ndabirwamu nenyumya nga yatunudde eno nenkomawo nemugamba naye omwana oyo paka ebbanga buli yayitawo Mukama nanteramu obwangu nali ndi awo munnange nga ngwa ku Maama Saala nga munnyonnyola nga wayitawo wiiki ezi nga nzirayo ngera wayitawo ebbanga nzirayo nali ndi awo nga ndaba omukyala azze wano yebikkiridde mukyala musiraamu nemugamba nti munaye kyekino ekifo nemunnyonnyola nemugamba kale nangamba naye abantu abamu basaddaaka ki abantu abamu agenda gamba omwana amusaddaaka abantu abamu omwana namuteekamu ebigundigunди affe engeri gye tuli bayimbi imejje eyo yattattanye ti omwana wange agenda kuba atya nemugamba maama nze sina kye ngenda kukuwa kiva mu kamwa kange kigenda kukumatiza naye mbadde nsaba ompa omukisa mbeeko n'ettafaali yenteeka ku mwana ono kubanga nze namuzuulamu ekyo ensi kye yali eganye omulabamu neŋŋamba no bwe mutandikako kati Saala njagala mukozese mu myaka egitali gyawala akozese Katonda amutuulemu okukozesa abamaama abalala n'abaana abalala nga ye era nali ndi awo nga Saala yatandika okusoma naguno gwaka simufunanga mu buzibu mbadde n'emikwano mingi nnyo nenze sifunangako mukwano gunyumanga gwe nfuna mu baganda bange bano baana bange bano sifunangako mukwano gwa nnamaddala wone bwe mbanga nafuye ogenda okulaba Julia Jaga taata nkwagala nnyo taata Mukama akuwa omukisa okimanyi nti taata nkwagala kwegamba waliwo oliyanga tewali akwagala waliwo oliyanga oli lonely nyinsi ekusobedde nawe bwaba akafubutuka mu lujjaawo gamye weebuza ebibuuzo bingi nkoze nti ogenda okanga adduka taata kulikayo taata webale kujja kati taata banankwagala so omukwano ogwo guze gunzimba paka wano Saala namufuna bwenkyo ne Judy namufuna bwenkyo era tukyatambula mu maanyi amayitirivu ennyo ngenze mba nnyonnyola ntambuddeko ko nabo ku TV ez'enjawulo okusooka kyali kizibu nga wabagamba Saala nanga kati nze nayogera biki namugamba Saala bwekiti mwe nanga kati nze mbitya namugamba Saala bwe mbanze mbikola nga saawukana naawe osobola obbikola ate n'okunsinga naye ngenze mbagezesa ngenze okulaba nga kikola kiwakinga out kati enjiri gye mbakuba yakusomesa bannaawe balala balinganga bo butenyooma kwezzaamu maanyi naye akubuulirira bamaama balala balinga abamaama baabwe obutanyooma baana be bazadde obutabayisaamu maaso n'okubongera okuba sakira mu bantu abalina opportunities nga kati ezange nti have a press nina paints nina babaleete bongere babasakire bongere naawe bwekyasobola kutuuka bwalaba omulanga gwange era baleete baleme kubasibira ki so Mukama mulungi SB4 saagala kubusabusa bulungi bwa Mukama mu kino ekintu nze nkimanyi ekigendererwa kyaffe kigenda tuukira era nkimanyi ntudde ne munyenye era nkimanyi ntudde ne basita b'enkya nkimanyi ntudde n'abakyala abakyasinze okuba abakabi mu Uganda muno era nkimanyi ntudde n'abantu abakyasinze okuba abalungi so nga tuwumbawumba ku lunaku luno olw'abamaama bwebaka ki bw'osobola okugamba maama ali eyo nga yazaala omwana nga Saala naye nga yamutwala mu home amaze emyaka nga 2 tamanyi bimukwatako mbadde nsaba obubaka obwo basaala abogere Saala olaba otya abakyala bajeeyo abazaala abaana ne babasuula
abakyala bali abazaala bana babatema kenga ne babagalira mu mayumba olw'engeri gye bafaananamu. Bigambo byo solo bagamba. Teopatula. Baba Asuula. Babagale. Wakati wasooka okugamba maama wo. Maama mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Naye akwagala nnyo. Era Kyova laba teyamusuula. Era ndowooza wanjawulo nnyo ekyenkanidde awo ate nno SB4 mu mbeera zino mu baana bennina wano muga Katonda mu ggulu nze siwaayiriza sirabangako musajja yenyigira mu activity y'abaana nga bano n'omu yereza kikyenkoze ekintu kye kineewuunyisa kyova nwanyi nnyo ningamba no ku Mother's Day kandabikire mu interview yange eyinza obutaba perfect eyinza okuba nga zezimu ku interview zange zikyasinza obunafu olwobutafuna budde bwogera tekikola makulu ekyo naye I had to make sure that wakiri kandabikireko ko mu interview n'abantu bano babeko bebagamba eggwanga mbeeko n'omukisa gwembawa SB4 abaana bano basiga ebifaananyi nze nno nabasuubiza mbu ekyobugagga kye ngenda obbawa njagala mufuuke independent njagala mukwata obunafu bwammwe mufuula amaanyi gammwe era njagala enkya muyimireyo ne ku lw'abannammwe njagala nnyo ndabe Saara ng'akuze ng'ataddewo essomero ly'abantu abalinganga ye era ng'abateekateeka kubanga ajja kuba bategeera bulungi n'okusinga nze bwe mbategeera nyinza okuba nze nkoza ebintu bino bikoza passion na kisa naate waliwo wenkoma okutegeera olw'ekisa kya ne passion nyinza okuba emu mbikola mu butali butuufu bwabo naye omuntu nga Saara bwe tumuwa omukisa bwe tumuwa okuwagira bwe tumukkiririzaamu mu myaka 5 natandikawo ekintu ekyo ate asobola okutegeera ennyo banne kuba buli challenge from the word go gye bayiseemu agimanyi era ezeemutuukako direct si yakumunyumiza nze challenge ezo sizimanyi ezimu nyinza okuba manyi challenge zange endala nnyo naye ate ye bw'oyogera challenges y'okuyitwa eddogo agimanyi yamutuukako bw'oyogera challenge y'okuboolwa agimanyi yamutuukako bw'oyogera challenge y'okubeerawo nga tewali muntu n'omu akwesiga nga buli omu akulabanga gwe ensigo yalema abimanyi byamutuukako so baganda bange SB4 abaana bano bakuba ebifaananyi abaana bano nze bansinga n'okushedinga bwe njogera nti bansinga n'okushedinga saagala kweteeka wansi naye omuntu nganze okushedinga ekifaananyi kiba amatiribonda tegakyali mawulire naye kuba mwanga faananyi ng'omuntu nga Saara ne Julie bashedinze ekyo kye bashedinze ne bakiteeka ku lupapula nze nkonsidalinga passion okwewaayo okwo n'obuvumu bwe bakozesa okuteeka brush yaabwe esooka ku lupapula era bwe mpita obw'omuwendo sikonsidalinga kifaananyi kye bakuba naye mazima kuba mwaka faananyi ng'omuntu nga Saara avuddemu ekifaananyi nga bye bayina ebyo munda so nze nsuubira ate singa baalinganganze baaninda bolinze emirundi nga 10 so nga tombawomba yali atazo basapoti nga wakawa bamufuna atya okumugula baganda bange nfunye abantu bangi nnyo abajja ne bajubisiza mu mbeera eno ne bazanyira ku firingiza abaana abamu ne bajja balina bye bayisaawo n'agamba ekifaananyi kye nkiguze 10,000 ekifaananyi kye ate abaana bano wadde tugezezaako nnyo bakwata naye waliwo obwongo bwawe butatuuka so mbadde nsaba omuntu yenna maama w'eggwanga nga bwe tuli ku Women's Day ku Mother's Day maama w'eggwanga gwatulaba eyandigambye nti no nkyazaala enkya nnyinza ozaala omwana nga Julie enkya nnyinza ozaala omwana nga Saara naye kyekinaddako nga muzadde nina okumusibirira entanda nga mpise mu kusupportinga abantu nga Saara ne Julie okutegekera omwana oyo gwendizaala bw'alizaalibwa aleme kuyita mu mbeera bo gye bayiseemu kukula asangawo institutions n'amasomero n'okwongera okunyweza Labongo ati village kuba ate bwe bakuŋŋaanira abamu maama w'eggwanga madde nkusaba ddala oba bino bye twogedde bikola amakulu si bya buli omu ne bwe kibanga kikutte kubanga enjiri ya leero gitegedde madde nsaba tugule waka w'abaana abaana for charity tetugenda kugula bukugu wante wali bukugu wadde bakugu ekyenkanidde awo n'olwaliro tulekerawo ogula obukugu tuleke kugula bukugu mbadde nsaba tugule passion tugule omutima ogwo ogw'abaana bano tugule omukwano n'obwagazi obw'abaana bano
tubutimbeko mu ddiiro osobola okugulaka paint k'abaana abaana for charity era bwe mba musayiningako nsayiningako for charity basobola okunkubira ku namba yange 0700 34 6827 00346827 0700 346827 SB4 singa tuyamba abaana bano ne bayambayo n'abalala benna besitadese mu kamera olw'okuba nti bo bayinza okuba no kale kanjireke bwenkyo ne bayambayo n'abalala Saara bw'akwata ku mwana omu n'omulala n'akwata ku mulala ne Juni n'akwata ku omu Saara bw'alaga ekizampa abaana 10 n'abaana 10 ne muvaamu omu n'alaga ekizampa abaana 10 bwe tunaakiwa time abaana bafaananga bano bayinza okulekeraawo okunyigirizibwa ekimala SB4 nze sikkiriza I don't believe in the word enkya tutandike leero Saara alina waakawe tasaba saagala Saara asabe era naye nsiba nkimugamba saagala Julia asabe nsiba nkimugamba beekolere bafune their human beings balina opportunity yemu ng'abantu bonna abalala kati mbadde nsaba baganda bange abandaba abagoberedde Labongo abagadde Labongo abanfudde ow'enjawulo baganda baffe abagoberedde SB4 Media bagifudde ey'enjawulo mbadde nsaba olwaleero twenyigiremu engeri gyeri Mother's Day tukitandika ona kuno tuli blessing n'okuwagira abaana bano balina waaka waabwe tumugule bwe tunaagula waaka w'abaana abaana balina ebizibu bingi Julia Gambia alina ekirwadde ekimukuba Saara alina ebizibu bye saagala nnyo byogera mu kamera kuba saagala kufuuka mulabbayi mu ngeri y'okkuba eŋŋoma okubaako n'ebyensasamaza naye akasente ako ate osanga kasobola okubayamba okubudaabuda life yaabwe okuzaawo life yaabwe emmenyefunyemezo n'okubongeramu amaanyi okukola kino kye bakola n'amaanyi bafuuka abasomesa ab'enkya bafuuka akabonero kali sitima y'enkya eriyakira abantu abalinganga nga bano okwongera okusaasaanira eggwanga. Tweyanziza nnyo muganda waffe Metanika Labongo ebigambo ebyo kansuubire nti bya makulu nnyo supporting abaana bano oba oliawo Uganda ejja kubeera ng'etambula. Interview eno ebadde nnyimpimu naye nga tusabe nti ogijjemu ekyo ekinyusi ogifunemu ekyo ekyamakulu. Nze muzzukulu wa Kabajja omugezi Bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga mbagaliza olunaku lw'aba maama olulungi beera bulungi weeraba. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba Maama Fiina. Tuggussa Enssonga.